Yessasage eyabadde ku kibiina kya NUP banyumyanga lutabaalo military n'amagye we basazeeko ekizimbe kya NUP ekikadde headquarters enkadde eza NUP jjukira zaali wano e Kamwokya ne bamala ne bajawulira ate ne bagenda eri Makerere Kavule naye balumbye ne basalako nga tebakkiriza muntu yenna yenna kuyitawo tetumanyi ki ekyagenze mu maaso oba kiki ekigenda mu maaso naye kusinziira ku bannakibiina kya NUP bo balina ensonga ezebawa nti oba oliawo zezaaviiriddeko obuzibu era ndowooza biibino kankulekere obe nga bakutwaliza bakunnyonnyole kiki ekyabaddewo era pulaani ki kati eriwo nsonga ki lwaki babakijjanya soka mikulekere babe nga balukuwa 2021 n'olwaleero buli kika kya kitongole kyakwerinda kiri wali ku kitebe kya NUP ekyali kitebe kya NUP e Kamwokya. Kino nno kibadde kigenda kutongozebwa era ssaawa yonna His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP ebadde egenda kitongoza nga ebbanguliro ly'ebyobukulembeze ey'abawagizi ba NUP ng'ekibiina kya NUP. So NUP ebadde egenda kuggulawo omanyi mabegakaawo waliwo omukulu eyali agamba nti agenda kutubangula ku butya bwe tulina okuzannyamu ebyobufuzi neerabira nti ate ebyaffe byonna byali biteeketeeke. So poliisi ya General Museveni n'ebitongole ebyokwerinda bisazeeko ekitebe kya NUP teryasala former Kamwokya gundi ez headquarters teryasala teryakkirira buli kimu bakyaza naye ffe ebyo tebitwewuunyisa nga NUP yakamala okulangirira countrywide oba nationwide membership registration birina embeera erina okubaawo bweti gino kyonna bakikola kwongera kusiga katengo kwongera kusiga kifaananyi eri bannayuganda nti NUP eyinza okuba erina ebikolwa ebyo bimenya amateeka bye yenyigiramu. So bino byonna babikola lwa katengo naye bannayuganda babuufu abo bavaawo dda baabuukawo dda. So teekako kyeya batoni nkuwe ekindeese olwaleero leero sigenda kulwawo nnyo nina ka script katono nnyo ke njagala okubawa. Bwe twazibidde olwejjo waliwo ekibaluwa ekyafulumye naye ekibaluwa kino kyasookedde ku mitimbagano oba ku mitimbagano gya mainstream media ze Uganda nga kwe kuli ne tabloid za gavumenti nga New Vision ne Nile Post abo bonna tubamanyi bakolera banyampi naye way back sanctions zino nga UAE Dubai emaze okuba sanctions ku Anita Amongo eyasooka okufulumya eggulire lino yali Nile Post. So agamu amawulire ge tufuna mu nkuubo galaga nti Anita Amongo yagamba omumyuka we Thomas Tayebwa akwatagana ne NBS ne ba activists abamu ku social media n'abawa info era gundi Tayebwa yali mu kumulwana Tayebwa aliko amaanyi ga mukyala oba mukitegedde wenjogera omukyala ndowooza mukitegedde Tayebwa aliko force ya Geneti era force eyo yerwana Anita Amongo okategedde. Yes kati naho nze nziza ku mulamwa wembaddiza wawano tokitwala nti it's a coincidence nga General Museveni yakamala okutufulumiza ekipapula nga wabula Minister wa Foreign Affairs Jeje Odongo ku butya ku nsonga ya Anita Amongo ne sanctions Bungereza ze yamuteekako. Kati wantu tunuulira tugenze mu international politics tugenze mu foreign policy nti tugenda kutunuulira nti Museveni nga dictator emyaka 4 kiki ekimufudde ow'enjawulo ku ba dictator banne nga omugenzi Mugabe Omar Bashir nti Museveni for the past 40 years emyaka 4 gyagenda okuweza ye mukulembeze oba ye dictator atannabakubibwako yadde sanction. Mpuliriza bulungi General Museveni dictator oba dictator Museveni ye mukulembeze atannakubibwako sanctions naye nga n'ensi z'abazungu zikimanyi nti dictator naye nga tebannamukuba sanctions for the past 38 years. Mbuuza abadde akikola atya? Wano wenzijja wenjagala okuteera wano wenjagala okuteera okitegeera wano wenkuleetera wenjagala okukola ki wenjagala okuleetera na
Museveni Bungereza ngemaze okuvayo ne take sanctions kwa Anita Amongo. Museveni yakimanya bulungi ndi target si Anita Amongo, target ye Museveni gwe batadde mu target gwe batunuulizaamu omudumu. Okiwuliriza jinga bwe nkugambye Museveni ye mu gavumenti ye woba onabba gano ge mateeka g'olina okugoberera. Anita Amongo gaataagoberera era gaataategeera. Okiwuliriza okkirizibwa okubba mu gavumenti ya General Museveni naye ate tolina kukwatibwa. Mpuliriza bulungi. Okkirizibwa okubba mu gavumenti ya General Museveni naye tolina kukkiriza kukwatibwa. Bwe kakutanda n'okwatibwa erinnya lya General Museveni teririna we lirina kwesembereza ku bubbi bwo era okkirira bw'omu. Ekyokusatu bw'obba n'obba bulungi nnyo nga tebakokotte omunyago ogusinga obunene gulina kugenda wa General Museveni mu State House. Nkusomesa njagala okusomesa General Museveni how he operates. Okiwuliriza nkugedde ku nsonga ya kusatu kankuddiremu wano teekako shabato nowuliriza wano bulungi. Mu gavumenti ya General Museveni okkirizibwa okubba bulungi nnyo era asobola okusapootinga. Ontegerekese bulungi nnyo. Ekyokubiri bw'obba lwana nnyo oleme kukwatibwa kubanga bw'okwatibwa okkirira bw'omu tolina kunyiga ku linnya lya General Museveni era teririna kwesembereza ku bubbi bwo. Okategedde. Ekyokusatu bw'obba no succeedinga mu kubba omunyago ogusinga obunene guyingira State House gugenda wa General Museveni muganda wawe munasinga okutumiddeko gwe n'otwala omutono. Ekyokuna bw'obba n'obba bulungi tokkirizibwa kweraga. Oba kategedde nti nzibye naye tokkirizibwa kweraga kweteeka mu butaala nga Anita Amongo w'obadde omulaba nti nziba na Range Rover nina zibenzi omwami wange muwadde ekirabo bafidde kya Range Rover ate munnaye nina essomero liriri nzimbye amaka bwagugwa ntutte mutabani wa Museveni agule wa amaka gano ababaka ba parliament wonna mbaleese balambula amaka gano. Kati kitegeeza nti okozesa ssente z'omunyago guno okwepopulayizinga okwegula. Ekyo General Museveni takyagala era mu mateeka agakolwa mu bubbi bwe mu ggwanga muno tikikirizibwa awo oba omenya amateeka. Kati eryo etteeka eryokuna lyerikwata Anita Amongo nti General Museveni ye tajja kufaayo newonaamutwala ku ssomero liri n'omugamba nti essomero lyange nze ndizimbye wingi n'ozituuma amannya g'abaana be. Museveni ajja kujja era wanaatuuka mu regioni eyo ajja kuwaana. Lwaki? Nti ajja kuwaana yeetaaga bano ba electorates nti abeebukeddeya bo abaagala tatunulidde gwe ng'omuntu naye ayagala bali agenda kujja mu constituency akuwa amaanyi era akulage nti akuprotectinga naye ng'asindika message eri bano abakukkiririzaamu nti ono gwenna ye wammwe ali mu kintu nammwe muli mu kintu. That's General Museveni how he operates. Okitegeera. Kati naawe Anita Amongo amenye etteeka nti nzibye ate ndabisizza kyokka mu bubbi wange ate nnyongedde okwegula naddala mu babaka. Ababaka kati olwaleero bansinza businza tebakyawulira na kifubutuka wa General Museveni bawulira mu Anita Amongo. Anita Amongo yajja n'awa orders kati ababaka baavula bwavuzi. Kitegeeza okozesezza omunyago guno okugula obuganzi. Kati ekyo General Museveni takyagala takyetaagira ddala. Now wano wenzija ku kinyusi nkugambye tolowooza nti it's a coincidence Museveni okuwandiika ebbaluwa nga alagira Minister of Foreign Affairs Jeje Odongo amunnyonnyola ku sanctions eza Anita Amongo. Ne wayitawo ennaku ziizo ne wafuluma ekibaluwa nga Museveni yeemulugunya ku Service Award essente Anita Amongo ze yeewa ne banne bampuuga. Ekyo Museveni yabadde akasusa ejjinja. Museveni ye muntu asobola oyisa ekibaluwa ekyo olunaku lulamba
ne kisatulatinga enkeera lwalo Chris Balyomunsi najja ku media center n'akyewakana n'agamba ekibaluwa ekyo si kituufu tetukimanyiiko naye ng'abakisaasaanyiza tabloid za gavumenti ze zikisaasaanyiza ng'oledde kimaze osatulatinga kati gwe woba gwe empuuga essaawa zaawo weenyampira ne weepamirapamira n'oddukana n'ogwamu ekidumusi era by that time oyangwa mangu n'olaba nkoze ntya okuvvuunuka kino kati General Museveni kyayinza okuzannyira however much ku mmeeza agenda bbaako ne byakuteerako okiwuliza ne byakuteera ku mmeeza naye ye agenda kulaga nti kati nkulina mu ttaano nze nkuprotectinga wano naye ng'oledde yakusuulidde dda yakutadde dda mu tageti nti Museveni tayagala kikolwa kyonna kya bulyake kimwesembereza naye nga ye master w'obulyake bwe muba mujjukira bulungi Museveni ne bakyaliire aze abaswaza mu nswaza ey'ekika ekyawaggulu kasa kibanga kimuteeka mu limelight oba nga kigenda kuddugaza ekifaananyi kye mu foreign policy international kubanga Museveni wano tatufaako nnyo kubanga yatuwugulaza naye alina eri abamulemezza wano ku bukulembeze be bazungu kati Museveni ayagala okusigaza ekyo ekifaananyi nti muyonjo simaati nnyo tali ddate kati olwayo njagala obuuza Anita Amongo Museveni waba asobola okukeera ku makya n'aswaza kyaliwe amaama Mbabazi n'amuhumiliatinga paka wansi Museveni n'atakomaoko n'aswaza kyaliwe kale Kayihura eyamuyirawo omubiri mu buli kimu kyonna n'amuzannyira emirimu gye Museveni n'atakomaoko n'ahumiliatinga ono gundi Mike Mukula n'amuhumiliatinga paka wansi Museveni n'atakomaoko n'ahumiliatinga Jim Muhwezi Museveni n'atakomaoko ne yeesamba Sam Kahamba Kuteesa Saabalyake w'ensi yonna ng'oyo akwata ekifo kyakubiri mu basinga okulya enguzi Sam Kahamba Kuteesa kati gwe Anita Amongo gwe yakava mu FDC gwe yakakwata mu kizigo abadde omuddugavu ng'ekizigo kyekikunyirizaako n'oyeruka n'otuukawo gwe Anita Amongo weebukeddeya eri ewasibuka obwavu ewatalina koolansi abaana nga basomera wansi wa miti nga ne kaabuyonjo bakyakozesa bikookooma bagenda wali bbali we beeyamba ne bava